TV tumaze okutuuka eka muli muganda wange aliwo Musa TV kati gwe omulimu gwo olina gumu nagambye buli omu abeere mu department ye muganda wange kebere yakusharinga live nkwegayiridde mwannyinaze muganda wange sharinga live mu buli mbeera yonna nkwegayiridde muganda wange mwannyinaze sharingira live tuli kamuli Tuli kamuli network eri very okay njagala abantu 10 nga bebalabe sawa zino Mukibi is back afande Mukibi nagala betsawa tuli kamuli sharing live njagala abantu 10 nga bebalaba tuli kati satu njagala abantu 2 njagala abantu 10 wanuke laba abantu sharing live njagala abantu 10 yes let's share the video, let's share the live. Tuli kamuli. Let's share the live, guys. Let's share the live. Sharing them and to get to the end.
Katsike, the national anthem. Let's show the anthem. People power, our power, NUP, everywhere. Ejola banfufu. Ejola ngera nfufu. People power! Our power! NUP! Everywhere! People power! Our power! NUP! Everywhere! Hello! Maria Bakabwa! Maria Bana! Abana babisoga kode! Bana nsanga ino kuba ne mbonda kulwa leero. Mutusonyiwe mulibona obwire buli ulumuka. Aye Kibumba akola ebintu abanensonga. Jagala nsoke okwebaza ba artist abatali just bakulembeze nga Mathias Walukaga ne ba artist nga Fik Famaika ba artist nga Buganda fe Big Eye mukulembeze teyafunye kadi naye ali wano kitegeze kiri ku mutima gwe Uganda. Jagala okwebaza baganda bange bana abayimbi bemulaba tewali abawadde sente n'emu tewali abawadde muceere bateka mu sente zaabwe bavuga emmotoka zaabwe ne zikaddiwa bavuga ne bajja eno kubanga baagala okuteeka etofaali ku Uganda empya.